Faadi TV ojimbaniriza kate kano mwasize mutya mwasibye mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigene kade ka video kana kampere like tosikelenga oje komedeko updates zamba nazo each and every single day mbana mawuli agabagatamba chambula okwetula eggwanga lya Uganda dana batanzi afaniwe amukubye ko surprise surprise za muletedde cake nga bawandise kamanya agadana nabatanzi kosana enkoko kusana enkota y'ettooke libadde essanyu gye wali ku BBS Telefina wamutwadde era ng'ona musanze kumpi yakava mu program gy'aweereza ku BBS Telefina ebeerawo emisana ku saa 8 musanze yakamaliza okugikola bw'ati namwetera surprise ndozo osirengera enkota z'amatooke ziwera n'okuwera ziringa nga 3 enkota z'amatooke n'amwewamu n'enkoko Sseggwanga namwewamu n'enkoko Sseggwanga kibadde kyakabi nnyo omulenga nabatanzi ng'ali mu kunyeenya mu kubibyamuko nga yeebaza faani we nga yeebaza faani we biseera bisinga omuntu bwe weeyisa obulungi oba oyisuubira okuwaayo okwo ku birabo oba osuubira okufunayo okwo ku kirabo olw'ensonga nti bagamba nti eyeeyisa obulungi oba akola obulungi asiimibwa tosuubira okuba nti ogenda kuba okulabo byosiimibwe nedda wabula ojja kwogerebwa mafuukuule tojja kusiimibwa tolina kyogenda kuweebwa nga weeyisa bubi eyeeyisa obubi talina kagenda kufuna oba weeyisa bubi oba tosuubira kufunayo boyi tolina kuyinza kusuubirayo kufunayo ge mazima naye ensonga zeezo mugimpereka like ate musigale nga mugifollowinga updates zomba nazo buli olunaku olukya ku nsi kuno era mbeebaza ne mbagamba nti muli baakabi nnyo okubanga munfollowinga bagita Faadi TV huge bamita ddala nabatanzi bafani bakyamuwa ebirabo gugambye May agenda mugalawo agenda mukola ki mukomekereza mu style kuba leero nnaku era 24 leero 3 May tuba kitegeeza nti enkya 31 ku Lwokumeka ku Lwomukaaga zijja kuba lumu zijja kuba lumu ku Saturday mbagamba ati temuna kubanga musubwa kubanga kigenda kubeera kijjubi nnyo kigenda kubeera kya taabu nnyo kigenda kubeera masavu ate nga gookya mbagamba nti temusubwa mungere kubanga musupportinga Faadi TV huge mungere kubanga munfollowinga updates nja kubanza batusake bifaananyi bye wetegeeze bifaananyi ndowooza obulengedde bifaananyi enkota z'amatooke enkoko kwegamba nabatanzi asuubiza naye okubaako kyakolera bafaani be era asuubiza agenda kuba bakolerayo kapati bakuŋŋaanira awo abamu ku abo ne baba basimanyi kapati kibuga Kampala kiggweyo ne Uganda yonna naye ng'asuubiza okubaako kyakolera bafaani be asuubiza okubaako kyabakolera nga bajja kukifunamu bonna bamuyita nabatanzi kubanga agamba nti bamwagadde nnyo bamusupportinze ogirengera enkoko Sseggwanga gy'amazidde enkota z'amatooke zibadde oba 3 enkota z'amatooke 3 Sseggwanga ku Sunny Cake nga bagiwandiseko mannya ga Dana Nabatanzi bambi faani akimukolidde Nabatanzi essanyu libuza okumutta omwami amusurprise tozo omulengera amusurprise nze faani we abadde takisuubira ne bambi amusurprise nze ensonga zezo nkibagambe ne bagamba ati bweeyisa obulungi oba olina okubanga ofuna ekirungi yeeyisa obulungi afuna birungi eyeeyisa obubi era oba togenda kufuna ekirungi ojja kufuna bibiri bajja kuba kwevuma bwevumi naye ng'ensonga zeezo musubscribinge munyigane kade updates nja kuba nzibatusangako bwe subscribinga nonyigane kade ojja kuba receiving ka notification nga atadde video wano ku Faadi TV huge mwebali nnyo mwebali ddala okubanga munfollowinga bagita Faadi TV bamuyita Dana Nabatanzi akoosani bafaani be bambi bamwagala olw'ensonga nti naye yeeyisa bulungi gye bakola ki yeeyisa bulungi kibali kyofuna bagambye
nti asubiza okubaako kyakolya bafaani be oba kanaabeera kapati oba kanaabeera kaki asubiza okubaako kyabakolera ekyenjawulo okola ki okubeebaza kubanga bamusapootinze bamuwagidde bamuwadde ebirabo bamusapurayizinze kwegamba ku mazaalibwa ge ebiseera ebisinga Eva bamuwa ebintu ebyenjawulo ebintu ebyakabi ebintu ebyomutawaana buli mazaalibwa ge tuli mwezi gwa kutaano gwe mwezi ogulimu amazaalibwa ga Ddaana Nabatanzi bamuzaala mwezi gwa kutaano lwakuba ennaku z'omwezi zitabidde naye nga buno mwezi gwakola ki gwe bamuzaalamu kiba kitegeeza nti n'omwezi gugenza okuggwako ng'ebirabo bikyesumba tebeeza mbu kyanga Nabatanzi akuza mazaalibwa ge ebirabo bikyesumba kumu osanye ogenda okukuza kiba kitegeeza nti agenda kuggalawo omwezi gwe bamuzaaliramu mu sitayiro agenda kuggalawo mu sitayiro ey'enjawulo mu ngeri ey'enjawulo ozanya ogenda okuza naye ng'ensonga zeezo subscribe watonyegene kale bagita Fa'ad TV updates zomba nazo each and every single comment section where awo abubaka abuntire mu comment section updates zomba nazo eziba trending okwetula eggwanga lyattu Uganda mwebale nnyo mwenna okubanga mugyekumirako abasubscribinga kyamaanyi kye mwakola gwatanaba kubanga osubscribinga ngenda kusaba osubscribinge onyige henekale bamuyita Ddaana Nabatanzi bade oba mukozeko surprise wali ku BBS Telefina bebulungi Fa'ad TV gimbagala nnyo mwenna mweraba